Macha malungi ekyagenda maaso era nga tuzze ne Munamateka gutumanyi nga omukugu mu mateeka nga tongera okukuba torch mu mbeera eyabaddewo Ssebulime Ronald mwe yattiddwa. Abantu abamu twogera naye nga oluusi ebisinga mu mateeka tetugamanyi katwagala tubulire. Kino kye kyadde kisaanidde kyadde kirina enkola endala ye nga Munnamateeka akiraba atya. Nkyali Irene Nakazibwe ne katweyanja olutegeere tuli nani tugende maaso ku mulamu ogwo gwennyini. Nawe osobola tuteekatagenda ku Facebook page yaffe ya ABS official page, osobola tuteekayo kyolowooza ku kufa kwa Ssebulime n'oterayo obubaka bwo ku YouTube gye tuli nnyo, Instagram gye tuli ne Twitter, osobola okuteegatako ng'oyita ku mikutu egyo gyennyini. Soka nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa mwannyinaze. Onyi wansala. Kozi ndi mwannyoko. Sigo Kazibwe. Kale soko tubulize ku bantu. Alaba ABS TV nsanyusa okulaba nebaza omusumba yiga okusaawa guno mukutu kwe tweyagalira nga yetuwaayo ssente. Ekituufu mweyagala. Mukama waffe gusinze. Tugenda bulungi basebo nze Raymond Kazibwe kityo. Nva mu Baraka Legal Associates. Tuwoleza abantu tuwaaba tukola buli kimu. Aina ekyala nze Munnamateeka wa company gyotera buli ennaku zino bagiyita Hallmark Construction Company. Ffe tukola kyangu nnyo tulagabuze ekizimbe nga kino nga tukibalirira bulungi zona kwesa nga kiwedde ng'otwako half ya ssente tukiba just myezi ng'ena nga tugamba beera mwebake ng'otuwa balance asigaddeyo mpola mpola. Ekyo sijja kyogera mpozi bw'olingamba ku ekyo obubaka buyiseewo. Kyobola siganya kusangibwa nange kyova nange nga tokyogedde. Akanja tukube toki mu nsonga za Nantebeza bawona kole Sunday bwe yeekanga abantu byatebereza okuba nti bayinza omutuusaako obulabe. Kino kyabaawo simujja munenya ku bintu bize bibaawo nga bapikipiki bagenda batta abantu mu ngeri ey'enjawulo. Bwe yeekengera saa yali mutuufu okwekengera. Naye kye yakola ekyokugoberera omuntu gwekengera kyali kituufu. Ekyala ekyokumutta yali solution. Gwenga Munnamateeka embeera eno gyogerako ki? Bassebo ne bannyabo nsaba munzikirize enjogere nga Munnamateeka era nga bampise si bya bufuzi byaffe. Ekisooka kyennaku nti yattibwa Ssebulime nze Kazibwe gwe Nakazibwe. Ate mwannyina ye Nakazibwe Irene abadde akuuma abaana. Bw'omanyi kye ndiko? Nze no ndi Kazibwe w'enjawulo. Kati ekisooka njagala tukkirize nti omuntu yena yeekengera. Kyambako olumu nali nva ku TV gye sijja kwogera eri wali ku Muganzi Lwazza. Nebaaya wa boda yali angoberera. Batera okunvuga ekiro. Neŋŋamba abanvuga nabatera okunkuma ebiseera ebisinga. Mbagamba nti mudde sayidi za paaka eno. Musajja n'ayitawo era aweesa omukazi. Ngenda okukizuula ng'omukazi oyo yali annoonya. Manya mbateeka kuzitagaga banteeka ku TV zembeerako. Baali bamukwatidde omuntu ng'ali makindye nga nnoonya muyambe. Kati naffe tuba kwanguwa okurespondinga n'omuliro abo twali basse twalise client mulamba. So tuwa abantu amagezi nti newankubadde nga twekengera kyabuntu. Nze omukubasinga okwekengera y'ensonga lwaki simala gali buli wamu. Omanyi mirimu gyaffe si myangu girangere gy'aba minisita twogera n'abantu emitwe enjalo naye newankubadde nga weekengedde take reasonable care before you open fire. Tuli mu kaseera nga mu Uganda emundu ekozesebwa naawe osanga ogiyina. Takyogera siina adda akuuma wekati. Lwaki? Nga yaki? Kitattalemedde mukomera mundu nga gonga nti njirina. Kitattakikozesa bubi. So ekisooka kwekengera kyabuntu nnyo. Era kirungi okwekengera. Kwekengera naye ekiddirira bwewekengera kyoddamu okukola either oyinza okufa oba oyinza okutta omuntu oba oyinza okweruzira. Kati njagala ngende mu mateeka gennyini straight. Bassebo ne bannyabo nze nzikiza ntunuulira abapoliisi sinagenda kunnantaba. Abapoliisi balina etteeka eryafuga baliyita Police Act. Etteeka eryo mu section ya 28 linnyonnyola ddi owa poliisi w'alina okukozesa emmundu na opening omuliro eri omuntu. Categories ziri 3. Bw'otawuliramu ku ezo manya akubye omuntu essasi aba kikoze atayise mu mateeka. Number 1, singa omuntu aba agezaako singa omuntu yenna avunaanibwa omusango gwa naggomola oba bwe gusinze singa agezaako okudduka ng'avunaanibwa ogwa naggomola kati ono yita nakuvunaanibwa akuvunaana ddi ng'oli mu kkooti tannaba kuvunaanibwa singa owa poliisi yenna so singa
omuntu yenna abanga avunaanibwa ogwa naggomola mu Uganda ogwa naggomola guva ku myaka 3 paka gwa kufa singa gwakuvunaanibwa kusingisiddwa n'ogezaako dduke owa poliisi wa prison talonzalonza kukuba ssasi. Ekyokubiri singa omuntu yenna akozesa amaanyi n'agezaako okununula nga tayise mu mateeka okuggyayo omuntu yenna abeera avunaanibwa omusango gwa naggomola ng'ogezako mu rescuing nga tuyise mu mateeka bakuba essasi. Njagala osooka okuwulira tulaba akakusatu era nti n'ekirala singa omuntu yenna yennyini ate aba avunaanibwa agezako okuresisita okulemesa omumukwata ng'akola gwa naggomola akuba essasi naye byonna n'ekigombe kiti ebyo byonna poliisi akkirizibwa okubikola singa era bisatu bibeerawo. Ekisooka singa akizuula nti agezezzaako okumukwata n'alemwa n'ekirala singa aba amuwadde warning n'alema n'ekirala nenaku ekyo ne waaba akubye takuba kutta they shoot to disable. Exactly. Akati njagala kutegeera omuntu ali ku TV njala omenyereyo kimisango gya naggomola tulaba ono omwami Ssebulime yadde ayina waagwa ng'asaanye kibonerezo kyakuttibwa. Ekisooka emisango gya naggomola giri mu Penal Code Act. Buli musango gwonna gw'omanya nti ekibonerezo kiyinza okuvaamu kiva ku myaka 3 paka ku musango gwa kufa gwa naggomola. For example okutta omuntu okubba okozesa amaanyi okwesa emmundu gonna amaanyi sigamba ng'okibalirira nga kibaga robbery kati nebaayo okujulira n'okujja kibagamba rape nebaayo defilement nebaayo okukozesa emmundu n'emisango eminene. Ekyo omuntu yenna guba gwa naggomola naye tugutagira tutya si ku poliisi tugutegeranga guli mu kooti. Omuntu yenna ali ku poliisi aba tanaba kuggulwako musango officially aba innocent till ne mu kkooti aba innocent naye omuntu yenna ali ku poliisi poliisi eba kibaga preferring a charge ebe kuguddeko charge yayo kitwalibwa DPP nakula omusango mu butongole kooti nekuwozesa. Kati njagala okuba toki mu kifaananyi kya Ssebulime Nantaba ne banne okuva gye baava okugoba omuntu n'awanika emikono ne munkebera nga talina adde ekisi n'omusakkabangali ng'omuyina ali kuki ku mpingu ate n'omujja ku kabangali k'omutadde ng'ali ku mpingu n'omusansi n'omukuba amasasi ng'ali ku mpingu. Kale kisooka mu byonna tunonyola abantu ddala abaava mu kyalo. Tulina bannaffe abaava e Nakasongola abaava eggulu abaava ekyankwanzi bayingira e Kampala emu tebabimanyi kati nga babayika tebamanyi lwesa. Nze nina chance nali ku university nenjiga digi ezo STD American Intruders Honda nezo sisi 750 munangu lamba bunyuma wochuddeko okwo sijaga najitulawo kati njitya ebaita ebidigi bikunama yeno ngebadde STD mbira bulabi kati munange rumito ngeninga akirina naye kipitipiti ekyo abakivuga bantu baswaga ekisooka beekapika ebintu nga ogamba leather baba n'ebintu ebiti bagamba omulaba woti katomayinza okumutya ekisooka bagenda babonga pikipiki bwe bati kati gwe yava mu kyalo weekayunga moto bogambi kale gwe weekabimbiri weekayunga bw'olengera omuntu agenda abonga kipiki oyinza okulowooza mutujju yajja kati fawasati bwe boyogerera twabuli abe boyogerere fawe mu kibuga babayika abantu era bavuga pikipiki erinyanga maanyi ga motoka nekiri akibanyumira nnyo nga naye aliranye emotoka ey'ebbeeyi kitegeera ekyo kakiyinza okubanga bano bamususpectinze naye ate n'ekirala twakuba magezi babayika bannaffe kali babayika abalala nti Uganda nga bwetambula bwotyo si bwolina okugoberera omuntu kitegeera ng'ovudde ku kyokumugoberera waliwo ekigambibwa nti bamuyiseeko n'agenda mu maaso Nantaba n'amugoberera alabe gy'abulidde. Is that in order? Bobanga wekengedde omuntu nti agenda kutta n'akuyitako osigala omugoberera osobola omugoberera singa obakifa mubuuza kikyagoberera kyomususpectinga oba omukwata naye nze obuzibu bwendaba nadde mpulya kujulizibwa omukyala atunda fruits yagambye nti omwami namulabye ng'ajja era ng'ayitawo ng'avuga bibye ekitegeeza nga ywadde amubalabala oyo omwami talina intention yakutta. Kati ekyokubiri poliisi yenna singa akwata omuntu mwana wattu kyabwenkanya okumussaako empingu n'omuyingiza n'akola statement naye ate okumugjayo n'omusakkabangali
ayina omukuba amasasi wa poliisi yenna akoze ekintu kisobola omuvunaana omusango gwa mada singa wa poliisi bonna abadde awo eyakutte emmundu n'akuba gwa mada na bonna abadde kabangali mada singa ate minisita ali innocent minisita Nantaba agende bwatyo minisita talina musango yadde anyiize nnyo nedda minisita teyakubye masasi minisita yagenze ku poliisi minisita n'awaaba kati singa minisita nga ye yakutte emmundu asinga gende mumukube kibaga order ku order nti bawadde order nti mumutte you should ngani yagiwadde ye bwagambye tatubuulidde ani yagimuwadde naye agambye nti waliwo order yavudde at the moment bw'obanga olaba minisita newali badde ggwe bwe mbanga ntute step egera neŋŋamba gundi yangoberera mumukwate bwe mukwata kiri eri poliisi nange okukola statement naye Katonda yamusse ne yakoze order bamutte gwe tulina okunoonyerezaako naye nga principal suspect on one the first degree yona yakubye essasi n'abadde nabo kubanga nsuubira ne bana abataakubye nga bali kumpi aba poliisi baleesa okurestraining omuntu waabwe from okukuba omuntu so tusaba bonna ab'obuyinza nti batuyambe pato zona ziri namba nagira eri 222 enamba ya patrol nagirabye manyi 99 zibako ebigambo abo bonna abadde kujuta kaseera ako actually ne DPC balina okukola statement kikime kinna ku kikime kyemmanyi nti atone yakubye yadde wa police kana n'abalina nonja nabo ba police ate kyennaku ba police ya area eyo ensonga ki emisango gyonna nga tuwaabira poliisi nga poliisi enoonyereza oluusi giremerera alright nayagadde okuwulira ku kiki ekiva omukuba n'amateeka bawano tuwulire obuzibu bwavudde ku Ssebulime bwavudde ku Nantaba bwavudde kwani y'omusango guli kwani ani gwe tulina okutunuulira then bwena nfunye mukama wana banyambye nenfuna ku bantu abaniya ku Nantaba baba near the family batubuulire kiki kye balowooza oba kuki bagenda okuzzaako kuba omuntu ali mu gavumenti atugulire ki bagenda okuzzaako nga tumaliriza tuwemu amagezi tuve wano kampa amagezi ga mirundi ebiri agasooka eri abantu abulijjo president yakola statement n'agamba olengerwa boda ng'ajja mundabirwamu gwe kwata wansi w'omutto parking nga musooti ng'oddeyo ovuga ekyanga kibi kiyinza okuba nga kyawaliriza abantu abasinga okugenda mu muddu efaaniro so tuwa amagezi bonna abantu abagoberera emmotoka nti Uganda kati si nnyangu mazzi matabangufu bw'ogoberera omuntu manyi kikyayo omuntu akutte emmundu omuntu gw'ogoberera tomanya mu Uganda abantu bangi abalina emmundu gambye naawe osanga ogirina abantu abali emmundu kyo nkimenyawo so kitegeeza nti twegendereze nnyo ng'olina emmotoka gy'ogoberera kadhen kajjakuwa amagezi tumalirize akakadde katutte abapoliisi tuwawa amagezi ekyamazima kiri nti mulina omulimu gw'okukuuma eggwanga n'ebyabwe naye newankubadde nga tulwanyisa obutujju bwotyo bwotagenda kukozesa mundu bwotyo kutta buli gwo disablinze exactly so ndowooza alina amatu awulire alina amatu awulire alina amaaso alabe buzibu kyolina kikozese bulungi eggwanga tabangufu naye ate ffe ffennyini abali tabangudde tusobola okulizza mu nteeko kati ninyo watunetabe ebigambo bibiri kimu byatugamba tugaleyo puroguramu y'amakya amalungi.